Wanji? Yes. You know what I'm saying that? Omanyi lwaki njogera ekyo? A lot of times we tend to think emirundi emingi tulowooza nti that I wish kale I could be this. singa nsobola okubeera kino oba okufuuka kino. I wish singa I could go there. nsobola okugenda eri. I wish nti singa I could also become this. nsobola okufuuka kino. I am this ndi kino because I haven't been this. kubanga sinabafuuka kiri. And we focus so much on those things, ne tutunuulira nnyo ebintu ebyo, which wouldn't be a bad thing. era tekyandibadde kibi. But I want to tell you, nenjagala okugamba in everything that you admire, nti mu buli kintu kye weegomba, in every area of life that you admire to get into, era buli bulamu bwe weegomba okuyingiramu, buli kyoyagala okuyingiramu, in whatever you want to get into, buli kyolowooza nti yesobola okufuuka solution esobola okukyusa obulamu bwo, in whatever you think can be the solution to change your life forever, lingizaayo bulungi. just peep closely. Wali abaakusookayo There are people who went ahead of you abayinza okuba nga bakaaba, and maybe they are crying and weeping, ate nga gwogandi bw'otuukayo yet for you you say that as long as I go there, yegenda okuba solution. that will be my solution. Sigezaako okutiisa naye bwekyo obulamu bwe butyo bwakula. I'm not discouraging you, but that is how life is.